YOSWA essuula 11 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Awo Yabini kabaka w'e Kazoli bwe yakiwulira n'atumira Yobabu kabaka w'e Madoni, ne kabaka w'e Simuloni, ne kabaka w'e Akusaafu, ne bakabaka abaali ku luuyi olw'obukiika obwa kkono mu nsi ey'ensozi, mu nsi Alaba, ne mu Alaba ku luuyi olw'obukiika obwa ddyo olw'ekinneroosi, ne mu nsenyi, ne mu nsozi ez'eddooli ku luuyi olw'ebugwanjuba, eri Omukanani ku buvanjuba ne ku bugwanjuba, n'eri Omwamoli, n'eri Omukiiti, n'eri Omuperezi, n'eri Omuyebusi mu nsi ey'ensozi, n'eri Omukiivi Kerumooni gye lusimba mu nsi ey'e Mizupa. Ne bajja bo n'eggye lyabwe lyonna awamu nabo, abantu bangi era ng'omusenyu oguli ku ttale ery'ennyanja bwe guli omungi, n'embalaasi n'amagaali bingi nnyo. Awo bakabaka abo bonna ne bakuŋŋaana, ne bajja ne basimba olusiisira awamu ku mazzi ag'e Meromu okulwana ne Isirayiri. Mukama n'agamba YOSWA nti, "Totya olw'abo, kubanga jjo nga kaakano ndibawaayo bonna nga battiddwa mu maaso ga Isirayiri. Embalaasi zaabwe olizitema enteega, n'amagaali gaabwe oligookya omuliro." Awo YOSWA n'ajja n'abalwanyi bonna awamu naye, ne babalumba ku mazzi ag'e Meromu nga tebamanyi, ne babagwako. Mukama n'abawaayo mu mukono gwa Isirayiri, ne babakuba, ne babagoba okutuuka ku Sidoni ekinene, ne ku Misurefosumayimu, ne ku kiwonvu Mizupe ku buvanjuba, ne babakuba obutasigazaako n'omu. YOSWA n'abakola nga Mukama bwe yamulagidde, n'azitema enteega embalaasi zaabwe, n'ayokya omuliro amagaali gaabwe. YOSWA n'adda ennyuma mu biro ebyo, n'amenya Kazoli, ne kabaka waamu n'amutta n'ekitala, kubanga Kazoli edda liri kyekyali ekibuga ekikulu eky'obwakabaka obwo bwonna. N'emyoyo gyonna egyalimu ne bagitta n'obwogi bw'ekitala, ne bagizikiririza ddala, tewasigala wassa mukka, ne Kazoli n'akyokya omuliro. N'ebibuga byonna eby'abakabaka bali, ne bakabaka baamu bonna, YOSWA n'abamenya n'abatta n'obwogi bw'ekitala, n'abazikiririza ddala nga Musa omuweereza wa Mukama bwe yalagira. Naye ebibuga ebyayimirira mu bifunvu byabyo, Abayisirayiri ne batayokyako n'ekimu, wabula Kazoli kyokka, ekyo YOSWA n'akyokya. N'omunyago gwonna ogw'ebibuga ebyo n'ente, abaana ba Isirayiri ne babyetwalira okuba ebinyage byabwe. Naye buli muntu ne bamutta n'obwogi bw'ekitala, ne babazikiriza, ne batasigazaawo muntu assa mukka. Nga Mukama bwe yalagira Musa omuweereza we, Musa bwe yalagira bw'atyo YOSWA, ne YOSWA bwe yakola bw'atyo, teyaleka kintu obutakikola mu byonna Mukama bye yalagira Musa. Bw'atyo YOSWA bwe yatwala ensi eyo yonna, ensi ey'ensozi, n'ey'obukiika obwa ddyo yonna, n'ensi yonna ey'e Goseni, n'ensi ey'ensenyi, ne Alaba, n'ensi ey'ensozi eya Isirayiri, n'ensi ey'ensenyi yaayo. Okuva ku lusozi Kalaki okulinnya e Seyiri, okutuuka ku Baalugadi mu kiwonvu kya Lebanooni ekiri wansi w'olusozi Kerumooni, ne bakabaka baayo bonna n'abawamba, n'abafumita, n'abatta. YOSWA n'alwayo ng'alwana ne bakabaka abo bonna. Tewali kibuga ekyalagaana emirembe n'abaana ba Isirayiri, wabula Abakiivi abaali mu Gibyoni baabimenya byonna mu kulwana. Kubanga kyava eri Mukama okukakanyaza emitima gyabwe, okujja okulwana ne Isirayiri, alyoke abizikiririze ddala, baleme okulaba ekisa, naye abazikirize nga Mukama bwe yalagira Musa. YOSWA n'ajja mu biro ebyo, n'amalamu Abanaki mu nsi ey'ensozi, mu Kebbulooni, mu Debiri, mu Anabi, ne mu nsi yonna ey'ensozi eya Yuda, ne mu nsi yonna ey'ensozi eya Isirayiri. YOSWA n'abazikiririza ddala wamu n'ebibuga byabwe. Tewali Banaki abaasigalawo mu nsi y'abaana ba Isirayiri, wabula mu Gaza, mu Gaasi, ne mu Asudobi mwe mwasigala abamu. YOSWA bw'atyo bwe yali ensi yonna, nga byonna Mukama bye yagamba Musa. YOSWA n'agiwa Isirayiri okuba obusika nga bwe baayabulibwa mu bika byabwe, n'ensi n'ewummula okulwana.